Honorable President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform leero ku mukutu gwe ogwa Twitter akedde n'atangaza bannayuganda n'abaako okutegeeza kw'ayagala obbategeeza. Abasinga mwe mulaba eggwanga litambulira mu ngeri eya bulijjo, mu ngeri eri nnomu, naye abagambye ekyo mwerimba. Lwaki abagambye waati? Ye biki by'abagambye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bye ngenda okuba nga nkuleetera. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza gw'atannatwegattako genda bugenzi awo subscribing kona kade kajja kuyambako nnyo okuleetera notification message. Bw'atannakuba nga osubscribinga kubiriza ogende maaso n'okusubscribinga mu basubscribinze mukoze omulimu ogw'ettendo, mukoze omulimu ogw'amaanyi. Wabula mu abali ebutala w'amayanja nammwe tubaanirizaako nnyo mwebale kuteekayo mwoyo gw'okufiirira ggwanga lyammwe limusobola okuba nga mulwanirira. Bannankyukakyuka muna muna bali mu struggle mbatumiddeko nnyo. Kakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'asinziira n'atangaza bannayuganda n'agamba nti nno wentunulira bino binkwasa n'ennaku, wentunulira bannayuganda mpulira nga n'ennaku enkwata. Lwaki? Bwekitaba ki bannayuganda nga tebategeera butegeezi luzungu oba bo ng'entegeera yaabwe eriwo eti abasinga, oba nga si kiini abasinga tebatravelingako kusukka East Africa oba kusukka Uganda oba na East Africa. N'abagamba nti nno mulaba amawanga agasinga, amawanga mangi nnyo nnyo, amawanga mangi gw'osobola okutambulamu n'omala emyezi n'emyezi oba n'omwaka nga tulabyeko ku Armed Forces, nga tulabyeko ku bajaasi, tulabyeko ku magye, ku streets ez'omu kibuga ekitali wano mu Uganda. Ne wano mu Uganda temusobola kuzibya lunaku nga temulabye basajja ba bibomboola ba magye, Armed Force nga balawuna ekibuga. Golowooza nsonga ki? Kati awo nno wenjagala tutandikire gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe ng'okyaliisa ebijanjaalo empiso ng'olowooza ebintu bino ensi weetu weeyina ottambula. Eddanga n'okulaba ku muntu w'ekibomboola waabeerangawo ensonga ey'amaanyi ennyo mu ggwanga. Naye kati kino ekikolwa eky'okuba nga buli lukya ba Armed Forces bakwaniriza mu kibuga, mu streets z'omu kibuga, ekyo ekikola mukwano gwange nzikiriza nkutegeeze nti tekiri nno muwadde n'akamu n'akeddagala, wabula kikola kya butiitiizi eri eggwanga. Eyiza eggwanga libeera ku bunkenke olw'okuba nga oba gavumenti ebeera ku bunkenke ng'ekimanyi nti engeri gyefugamu bannaggwanga si basanyufu, ssaawa yonna bannaggwanga bandikyuka ne babanja entebe yaabwe. Ensonga endala, bwe wabaawo mu ggwanga nga waliwo ebitagenda mu butuufu eri mu gavumenti ng'erina okwekengera kwonna kwonna olw'ebikola byayo ebikyamu, bw'olaba nga ediployinze heavy security mu ggwanga. Era buli w'olabanga kano akabonero bwe tujja tusoma ku byafaayo kiba kiraga nti tutuukiridde mu biseera by'enkyukakyuka eggwanga okuba nga likyuka. Kitegeeza walina okubeerawo enkyuka y'obuyinza mu ggwanga, engeri ebintu gye bibadde bitambulamu. Olwo mu kyo gavumenti ebeera ku bunkenke nga naye ekimanyi teri seefu eri basiviriyani. Kati gwe abadde abiraba ng'olowooza nti kino kiri nnomo okuba wamanyiira okubanga buli wojja mu kibuga heavy security yeekwaniriza ne bakuba abantu emiggo nga tebalina kye babakoze. Kiragirawo nti eggwanga egavumenti eri ku bunkenke olw'effuga lyayo ebbi. Kitegeeza nti byefuga abantu si basanyufu nabyo. Y'ensonga waaki bateekawo okwerinda kuba bakimanyi engeri gye babafugamu si nnungi. Bakimanyi bulungi nnyo minisitiri zonna engeri gye zikwatamu ebintu. Tulira minisitiri eno evunaanyizibwa ku ntobazi, abannema engeri gye bakwatamu ebintu mu ggwanga nayo gitunuulire.
era byonna biba byongera kweraliikiriza gavumenti naye nga babikola babiraba. Kati gwe tubwewuunya nnyo mu Uganda nga buli kibuga kiyibwamu security oba abakuumaddembe kyokka nga temuli waddeko egugunguliro. Oba okitegeera gwe mukwano gwange kikolwa kya butiitiizi bwe bumu ku bubonero obukulaga nti ensi obuyinza bunaatera okuba nga bukyuka. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oba okitegeera kitegeeza nti kyonna kyonna ky'obadde okulamu abali mu struggle temulekeraawo. Ekyo kikulaga akazito opposition ketadde ku gavumenti okuba nga ssaawa zino bali ku bunkenke. Jjukira olunaku olw'Emmande nga Dr. Kizza Besigye ali mu kkooti wali e Makindye nga bagenda owuuza omusango gwe. Obutiitiizi obwali awo ne heavy security yayiibwawo walaba paniki eyaliwo gwe mukwano gwange ali ewampuliriza. Kino kikulaga ki? Ate ng'omusango guli awo gwa majeeteke naye gavumenti nekulaga nti eyiwa heavy security ku kkooti. Olowooza kino kikulaga ki? Balooyo okuva e Bunaayira bwe baviirayo ne bayingirira ensonga za Uganda, looyo okuva mu nsi eno n'ayagala ajje mu ggwanga lya Uganda mu nsi etaliiye mwatalina license practicing amateeka ajja practicingireyo amateeka. Kitegeeza bingi Uganda bye yeetaaga okuyiga era omuntu oyo yalabye ng'alina byasaanidde okuyigiriza bannamateeka ba Uganda era y'ensonga waaki yammibwa license. Omuntu watuukira okujja mu ggwanga eritaliiye kubanga wabeera out of his jurisdiction. Jurisdiction kitegeeza nti omuntu okuba nga omusango gumuvunaanyizibwa mu nsi ndala ate nga yakwatibwa mu nsi ndala. Kati oyo omuntu aba tasobola kuvunaanyizibwa mu nsi eyo. Wozza omusango wano mu Uganda n'odduka mu Kenya, Kenya tesobola kuvunaana. Era munnansi wa Uganda tasobola kgenda mu Kenya n'akwata Munnayuganda. Era ekyo ekikolwa kyali kikyamu kubanga obeera wabweru w'amateeka, obeera out of your jurisdictions. Oba munfunye oba okitegeera mukwano gwange gwe munnankyukakyuka ali eyo. Nkiwa abantu b'omulembe guno muli bagezi nnyo, ensonga zo musobola okugezaako zeekkaanya. Giyinza okuba ebintu nzaabiraba obukyamu, jangu mu comment section oteekewo endowooza yo. Olowooza waaki heavy security eyiibwa mu ggwanga buli lukya n'ogenda otuuka mu kibuga nga security yeekwaniriza? Olowooza kigendererwa ki? Ki ekyekwese emabega w'ekyo? Jangu commenting, jangu liking, jangu sharing. Mubadde bawuliriza balungi nnyo, mwebale kwekuumira ku mayunga Yugi Updates TV. Awula nyongera maaso n'okubiriza gwe atalina kuba nga osubscribinga, ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga. Kasenyiga katutawaanyaamu naye tujja kugenderawo mpola mpola okuba nga tuba keepinga nga muli updated ku buli kigenda maaso mu ggwanga. Tubaagala nnyo, mweraba.